Kkooti y'amagye Makindye ezzeemu okutuula olunaku olwaleero okuwulira omusango oguvunaanibwa abantu 24 nga kuno kuliko n'omubaka w'ennaka wa Michael Kabaziguruka. Bano basimbiddwa mu maaso ga ssentebe wa kkooti y'amagye Lieutenant General Andrew Oguti. Omubaka w'ennaka wa Michael Kabaziguruka avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe bwe yasamwasamwa n'ebigambo ebyali bikosa ebyokwerinda by'eggwanga era n'okwekobaana n'obubinja obw'enjawulo nga baagala okulumba balakisi ez'enjawulo babbe ebyokulwanyisa olubamamuleko gavumenti eri ku buyinza. Wabula Kabaziguruka ategeezezza nga kkooti y'amagye bwe talina buyinza kuwulira musango gwe kubanga ye si w'amagye. I challenged the jurisdiction. I petitioned the High Court. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Oguti ategeezezza nga bw'alina okuvunaana Kabaziguruka kubanga emisango gye yazza gyonna gikwasaganyizibwa ssemateeka wa UPDF. Ruling on objection to court invocation. The 5 applicants, above together with 18 others, were charged with offences relating to security, contrary to section 130, subsection 1, clause F of Uganda Civil Defence Forces Act 2005. Wano Kabaziguruka wategeereza nga bagenda okujulira kubanga si mumativu na nsalawo ya kkooti eno. I was not in this court when the ruling was made. I am not aware of the ruling. I am telling you I challenged the jurisdiction in the High Court. The High Court did not rule in my favor. I have since appealed to the Court of Appeal. Unless you want to make me aware of the ruling, which I am not aware of, I was not here. Ye omuwabi wa gavumenti Raphael Mugisha asabye kkooti eno okumuwaayo akadde asobole okulongoosa ebiwandiiko byonna ebikwatagana ku bavunaanibwa. Oluvannyuma ssentebe ayongezzayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2016. Kabaziguruka avunaanibwa ne banne okuli Andrew Ogia, Richard Odama, Godfrey Idro wamu n'abalala bangi. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.